Okay, tukyabaweereza nga nkugambye nti YouTube channel yaffe bagita Late Night Love nga bw'okiraba wansi ku screen wonna mwabagala okuba ku kyemutuwabula bagala okukukyazaako atwagamba eno program yaffe namba y'essimu eri awo wansi naye munange teyitamu tekako eddoboozi lyo oba teekako obubaka bw'oyagala mwebale nnyo a concern Sharon repeating nga nnyingi biki twali tweteekateeka era twakomyewo ne ku Facebook we are streaming live gwagamba nti eno show njagala giraba nga ni mu kisenge kyange teriyo TV kwata essimu yo agenda ku Delta TV Uganda ate program kweri ojja kubanga ogiraba mu kisenge tosanye kudda mu ddiiro kulwekanyiza abantu TV ng'olina essimu ne data osobola okubanga otulaba akale tukyagenda mu maaso nga yamugambye nti abawala bangi tudibye it's the right word to use tudibye bigaanye ki ekitulemesezza mpisa zaffe tulowooza tuli baakabi nga yetulowooza kiki kale katulabe n'abavubuka kyatugamba kiki ekitulemeseza tuli balungi ffe tukola enjala zange oziraba naye siina mpeta biswaza obuba obumpi buli niiti bulungi kuliko empeta bbiri naye bannammwe binyiiza kati zino nkola zaaki iddi soko tubuulire bwe tulina okweyisa osanga neetereezeemu ekisooka kya byonna nga fada watugambye okutya omukama amagezi ffe tuli bakkiriza era tukkiriza nti Katonda yaba yakutonda era yakuteekerateekera ebirungi bingi olw'okuba nti yakutonda talina kibi kyakwagaliza so you have to keep on praying ate okusaba nga tokuwa paka ekyamagezi kyo kinaatuuka okituuka nga tubivaako nze omukwabo nkunyumiza nze nsaba mukama nga nyina ekyetaago faatha wemmala mukama n'akinkolera ate nga sooka mpummulamu wekiddawo ekyala nga nziruka mugamba ate kati nkomyewo bwakyogedde nengamba bali kati Katonda bw'akikuwanga osigala okiwaniridde n'essaala tugamba kyofunye mu ssaala kikuume na ssaala bw'osumagira abalabe bo tebasumagira bo babeerawo nga baseesaamu buli kaseera kati naawe oba olina okulwana obutakoowa ekisooka nga tuvudde ku kyokutya Katonda nze kyenzikiriza omwana omuwala beera ggwe togezaako nnyo kubeera oli togezaako kweyisa ng'oli beera ekituufu kikyoli kyekijja okuwanguza tetwagala musajja omulimbelimbe nti oli kino ate tumulwana sobeera ggwe bw'abanga wuwo ajja kukwagala mu mbeerayo gy'olimu ekyokubiri abaana abawala ennyambala twambadde bubi ndowooza muwulira mwambala bubi ebifaananyi bye tulaba ku masimu ku social media it's too much nsaba tetugamba nti yambala gomesi naye yambala akateeteeyiko akali simple tekikwetagisa ku exposinga musajja anayayanira kingulidabirabye bunebweru muleke aimagininge agambe wendabidde ku kugulu okitegeera kandago okugulu kuno niwa okugulu kubalage so abaana abawala ennyambala ekirala abakyala n'abawala tembakubiriza omukyala asigala mukyala yes tukola naye tuleka abaami basigale nga baami because teeka Katonda bw'atyo bwe yalikola Adamu ne Eva nga bamaze okwonoona omukyala yamufuula subordinate nti olina kubeera wansi wansi because n'okuba yatujja mu lubirizi so omukyala leka kwepampalika nnyo omusajja atakukwana nakukwana naye oyagala omuwa amateeka antegeererewo nze wange namuteeka ewange tanfu nti tebankubira kiro saa 8 omugambira principles so that is wrong kyokukubira ekyo saa 8 ezo no just saying kukubira but tulina engeri abakazi olw'okuba tufunamu kasente gye tukisusize nnyo which is very wrong so that is failing us omukyala sigala ng'oli mukyala and ekirala omukyala laga omwami nti olina kyogenda omugattako naku zino batugamba abasajja tebakyawasa beauty bawasa brain hardware olina kyogenda omugattako naye ono munaye nze nakula nentereera my dear
abaana bazaala abaana balungi abaana banyirira naye omusajja ono ogenda mugattako kiki ekyenjawulo kyagenda okulabamu kyagenda okusinzira asalawo nti kantwalo because options are many. There are so many options. Naye lwaki ajja kulondawo gwe agambe let me go with Sharon. Kolawo ekyenjawulo naye batugambye twambale decent okwambala obwerere siko omusajja okulaba nti bannange ate ono wa tabbu okwogera obulungi it's one of that. Abamulowooza nti okuba owakabi you must be arrogant, not being humble, ate olina akabi naakati nani akugambako. So we should learn to behave well mu maaso g'abantu. Tomanya nti oyo gw'oyisaamu amaaso yagenda okuba nga ye mwami wo oba ye mukyala. Tukyayongerayo Eleniel, of course we were Sunday zawanya repeat yaffe yavaawoko naye bakyagitereezaamu tugenda kuba tufuneera obudde obulungi tukyabaweereza ensonga nyingi. Reverend brother, bwe muba muteekateeka abavubuka bano okujja eno muffe mu nsi mubagamba bigambo kigamba tutawaanya tutawaanya abantu ffe webale nnyo okukitereeza emyaka g'ekyamazima omuntu ng'akula emyaka egikyasinze obuzibu gy'emyaka egy'obuvubuka kubanga emyaka egyo egy'obuvubuka aba tannaba kwezuula kumanya wa waagwa. Munaddala abavubuka abakulidde mu nsi zaffe naddala zino ze tuyita third world countries, ensi ziri ez'abazungu n'omwana bamukoza bamulaga ekyo ky'anaabeera nga akyali muto naye omuvubuka w'ensi ezino ezaffe Uganda, Africa akula yeenoonya bakuyita nakweyiiya ennaku zino bakuyita kuyiriba addukidde wano addukidde wali oluusi ne mu relationship alwawo okustabilizing okumanya ani mutuufu gwe nnaatambula naye qualities ki ezange qualities ki ze njagala mwoli oluusi okuteekateeka okwo kuleetera abavubuka okuba nti batawaanyizibwa ate batawaanya abalala nga balwawo okwezuula kikyayagala muntu kigwayagala okufuna bitawaanya kati fene nga abeekereziya nti oyo gwoyagala tosobola kufuna bitangaaza binaamuyamba kutuukako solution yaffe nga musabire nga n'avubuka we yaga nti ng'akyali mwana muto mu S5 yasaba Katonda nti Katonda mpa omwami gwe tunaategeeragana naye n'amuwa mwami mawejje era we bategeeragana naye Mukama mwabaweeredde abaana nti gwe omuwala era omuvubuka ali eyo mu myaka gye egy'obuvubuka tambula ne Katonda noonya Katonda akuyambeko okuddamu ebibuuzo byo by'otamanyi lwaleero n'enkya nga tobimanyi naye nga muli olina okuyaayaana okufuna patena akwagala akutegeera akuzimba sookera mu ssaala. N'ekyokubiri attributes zino ez'obuntu bulamu beera nazo beera muntu w'abantu beera social nti obuuza kwono buuza kwoli muweeyo ka smile naye n'ofuna omutima ogw'obujja ng'okyali mwana muto omuvubuka toyagaliza babire nkutumiddeko nnyo kuba nti olaba just mbadde mutumirako nga munna akalungi kafunye kakunyiiza ebibi by'osanyukira ne Katonda naawe ali kuyamba ddi okufuna ekirungi ky'oyagala naye nga munna akalungi kafunye konyiigira oluusi babeera n'abamikwano naye akalungi kwono kaafuna kanyiiza oli oluusi takimulaga. Kanzijukiza birthday party emu baali bawala n'abawala nga bavubuka kaali kaseera kakuwaayo birabo basanyukira munnaabwe atuuse ku mazaalibwa ate ku olwo era lwe yabalaga ne boyfriend we n'amwengeejinga ne bamuleeterayo ebirabo nga basanyuka bajja bamugwa mu kafuba omuwala omu najja n'amugwa mu kifuba n'atulikira muli n'akaaba olw'ennugu nti onfuna otya ebirungi ku mazaalibwa ago ne bakuwa ebirabo bino byonna ne boyfriend w'okwolwo n'akwengeejinga n'akuwa ekirabo kino ekirungi ennyo bwe kiti. Yagaliza muvubuka munno genda ku mbaga ya munno genda ku mazaalibwa ga munno oba graduation ya muvubuka munno beerayo
Katonda wajja okuzimba omutima omulungi ogwo gw'obadde olaga naawe akutuuse ku birungi eby'abavubuka banno. Naye bw'oba n'omutima omubi ojja kudiba, ojja kuloga naye ate nga byokola era bikuddira. Twagale Katonda ate twagalize. Wow, n'abavubuka. Courtship, dating, how long are we supposed to be in the courtship with my partner katugeze? How long? Should we date? Like I'm dating this person, get to know him so that I can go for marriage. Nze advising muwala lwannyo mu courtship. Nolimba gwe towarwamu. Tugambe bye wakola. Tulabira ku mmwe. Nga bwe kyali ewange kiyinza obutakola wa mulala. Naye nyinza okugezaako. But still nze wambeera Sarah mu courtship. Really? For how long did you date? For a year. Dating for a year sebo oba dating ze nnyo. Fe tudatinga weeks 2-3 gwe mugamba ompasa ddi jangu. Fe twegambira n'abasajja Reverend. Fe tubagamba njagala kumpasa. Tukooye teboogera. Ate awo oba weemazeemu nnyo. Sisuubira nti akuwa value gye yandibadde akuwa. Bade manya bagamba omukazi nali serious ayagala mumuwase. Kati olw'okuba nti mwenna muba temuli bafumbo buli omu aba akyetegereza si gwe wekka aba alina n'abalala be yeetegereza. Muba bangi. Kya bulijjo togenda tukutula emitima. Kya bulijjo abasajja bwe baba tebannawasa asobola obawo n'abawala ng'abasatu batunuulidde ayinza oba tagenda nnyo wala nabo but yes, alaba who can do a good wife. So muwe obudde aleme kwejjusa in future because n'omuntu okumupapira ne mubeera mwenna then you spend the rest of your life in regrets. Kibi nnyo obeera n'omuntu nga buli kaseera yejjusa agamba oba nali empapaki asobola okukola ebintu bingi okukunyigiriza okulaga nti I didn't need you, I wanted to use you. Yes. So omwaka I think is enough. Okay. I think a year or less or even more. Let's talk about ebintu bye tugamba abasajja bana batukwana. Like we the ladies, you meet a guy, you're so desperate, you want marriage, I will say. A time comes whereby you need to open up to him everything. Omugambe muli abaavu ewamwe. What do you tell the man is that is going to marry? Oba bisangayo busanza agwayo nti family gye nagwamu nga abaavu balungi. Oba mbi mwegambire. And why do you even have to tell him? What if he finds out nga najje waffe nga No, he's not supposed to know because it's a business. Tomulira status yako we send. So you just live life the way it is. Okay. But tuba tugenze for a date. Tunyumyanze nawe just a What if he asks you about your parents, your family? He can tell you I have a mom and dad. Over I lost one of them too. We are fine. Full stop. I don't need to tell you for not to live at that fugola. Anti ate abasajja baganya abawala bava mu famire engagga aba amanyi wakutte weewo. Oyo musajja kale wakyo wagambye. Anyway, it's very bad. Ankomyewo ewo brother. Abaana bano bali ewaka. Tugenze mu nnaku enkulu Sunday ndowooza yesembayo by the way no Sunday mwezi guno ogwa 11. Naye ebisoomooza abaana bano ewaka. Abaana bano bawumudde abamu bagenda kuwumula wiiki eno bakomyewo ewaka. Abazadde tubeegayiridde ensi ekyuse. Luli waweerezanga omwana ewa jjajja ewa ssenga ng'omanya nti omwana ajja kuba buki bulungi era ajja kukomawo ng'alina kye yeeyongeddeko ayiza okuwaata emmere okufumba. Naye kaakati ensi ekyuse. Luli nti yali communal child upbringing naye kati kivuddewo nti neighbor bw'akuba omwana wo oyomba omukubako otya gufuuka musango nti tomukoona nako. Naye luli nze Father Peter we nakulira singa nakubwanga ewa neighbor oba muyiseeko simubuuziza nankuba kibo nendoopa ewaka ewa muzeeyi Masaaba yasookanga kungalamiza. Oyiza okuyita ku bantu nga tobabuuzizza n'asooka kukuba. Kakati kitegeeza nti okukuza omwana kifuuse kikyo wekka ng'omuki ng'omuzadde maama ne taata. Ekireese ekyo nti the society is becoming too selfish. Oba we are too busy tuna omwana wa mukwano gwo asobola okukola ekintu nga tomulaba nti akikoze.
n'ekyo nakyo nti nno we are becoming we mind our business. We mind our business. No longer for God and my country, it's for God and my house. My house kyekyo kyengambye selfishness nti kyenkola nkyeyagaliza nzekka kyenkola nze nkirowooleza nga bwe njagala kifaanani omwana oyo nze njagala amanye bw'afaanana n'olwekyo gwe tovunaanyizibwa. Mama ine bana bakazi bengamba baatulopa nga baafa ne baggwawo. Musanze muwalawo n'akavubuka wali bannanga abo nabo baatulopa ne badduka nga baafa. Kati nga ovuddeyo ku ekyo omwana ono ali ewaka bambye naye alina ebisoomooza byakuliramu twogedde ku kyamaka aga taata ne maama amalungi agali ideal oluusi tegaliiyo. Ojja kusanga awaka maama ne taata naye ng'abaana abaliwo si yakola ki si yabazaala. Oluusi abaana bano batulugunyizibwa oba maama gyali nga yagenda n'abaana wa taata omulala tufunye ebisoomooza mu maka bannange bantu bannange abali eyo abataata abaana be batazaala okimanyi nti babeefuulidde ku masomero gye tuli abaana baleeta ensonga naye nga abaka tetusobola kubatuukako mmwe mu maka maama ne taata naddala omwana oyo gw'otazaala mukwatirwa ekisa taata newankubadde omwana si gw'omuzaala tomwefuulira tasobola kuba mukyalawo oyo mwana wo beera n'omutima omusaasizi ate gwe maama gw'osanzeemu omwana we yali wamugjawo bambi tomwokya bidomola tomumma mmere tomutulugunya olunaku olw'enkya omwana oyo agenda kufuuka wa mugaso n'ebikolimo ebiri kubeerako oligaggawala otya olifuna otya emirembe mu nsi nga watulugunya omwana wa mugjawo nga naawe oli maama. Mbeegayiridde olw'okwagala Katonda tube bazadde abalungi eri abaana bano be tuzaala ne be tutakola ki ne be tutazaala. Obubaka bwange Father Peter. Wow. Let's talk about women are very busy. Tuli busy nnyo amaka tugasuddewo tukola Monday to Sunday. Kituufu abakyala tukola. Naawe okola what do you do? Tewambwiddeko ky'okola. Oyinza okumanya ntudde na mugagga ndi wano kunnyonnyole ku bizibu byange. Okusooka nkola ne kampani ennene ennyo wano mu Uganda eyitibwa Lwaki Poultry International. Era nga tutunda bukoko obusinga obulungi n'emmere yaayo. Kala ng'ogenda kasasulira si kabeeyi ka mention ka layisi. Then ekirala nina kabotik kange era nga ntunda engoye z'abaana n'engatto zaffe abakyala. Oma style ngiraba y'amaanyi. So nkola nina okwasaganya ku biyinzika nina yeesanyambako ku mulimu but the evening weekends olina okuyitirayo n'olaba ekigenda mu maaso alina okwasaganya ejja charge oba oliawo nga chaplain alina kyakutuma olina okudduka okikole olina n'okwasaganya ebyewaka. How do you manage all that? What we do, you prioritize. Because byonna biba bikwetagisa ate nga byonna olina obikola but you prioritize and second you delegate. Tosobola byekolera byonna newentudde wano waliyo ebiriyo ebitambula. So olina okuzimba team nga mulina team work like ono bwakola kino olina kukolako kiri but above all olina okufuna obudde bw'abaana kubanga batwetaaga and ku church basobola okufuna n'abavubuka omulala because jenna abalala baali balungi naye abaana bange tebasobola kufuna maama mulala nze maama nzekka ate ku masomero eyo ku visitation day ne bw'obasindikira omuntu they will not be happy. Baba balaba tebabakyalidde. Omanyi n'omuweza loole y'ebyokulya nga toliiko. Olina okubaayo. So mu byonna bye tukola abaana bano kuba baleeta mu nsi kuba walaba ng'oli bize nnyo tozaala. Tulina abantu be tulaba nga okuzaala asooka n'abasonyiwa n'abuildinga career but if you chose to give back abaana bano bangu because you're over. Wow. I think we are learning fena tuli mu kuyiga abaana bali waka family ziri waka twabagamba emisho teyeesittaza osobola n'otuuzaako abaana bo ne muyiga byonna byonna kati nammwe abaana tugenze kusaidiyammwe kati tuvudde ku bazadde tugende ku baana
tusooka kuba teenager bano abafulumya abali mu vaaka bano obasanga mu kkubo ekiro mu buzikiza babiri mulenzi muwala babatuma kiri abazadde namugamba genda n'omwana wa gundi ku kkubo kubanga n'abaana bafuuse ekizibu waliwo abaana nga bavumaganya famire zaabwe. So let's talk about the children now. Abaana ku masomero bawumudde senior 6 olwale enkya olwokutaano bangi bagenda kumaliriza pepa zaabwe era baddeyo ewaka. Aba senior 4 bonna bamaliriza, aba P7 gye bali mu luwummula. Ku ssomero gye babeera gye basomera era omwana obulamu bwe bwonna naddala asoma ebiseera ebisinga abimala ku ssomero okusinga awaka. Ku ssomero gy'abeera amasomero agamu wabaayo kye bayita okukugira kungi bakozesa ne this term coupling. They are seriously against coupling. That is a boy and a girl falling in love because it is destructive against their academics. Some parents support that. It is very destructive and to those who are supported, I don't think they can settle and achieve their best. I've seen parents say, yes, I'm not a boyfriend or your girlfriend, and get openly, they don't mind. I think we are living, but hopefully well. I was telling someone, and I see that Tuli UK and Canada. Boyobanga bazadde be bakiwagira ekyo kino abaana kye bakola bazadde be baba settingira precedence be baba ekyokulabako ne baga nti it's okay to do it. Then nekyokubiri n'agulira omwana olugoye nga crop top agulira mwana muwala muto myaka 11 12 namulaga nti osobola mulango olaga olubuto noyambala like parents are very I don't know what tononya abaana enkuza y'abazadde eri abaana nabo contributing kinene okuba nti no bali ekyo kye bali against kwekyo kye baba basuubiramu. So abazadde then n'ekirala amasimu gano go gayitiridde tegakyalinako control. Omwana agalina badde basoma online yafuuka yiye mu lockdown abazadde bagulira abaana amasimu bagalina kati emikutu egimu they are free to use them. No one is censoring. Kati ekisinga obukulu tula n'omwana tomuggyako ssimu naye kati mulage nti nno okufuna boyfriend ng'oli wa myaka 14 15 agenda kuyamba ki? Agenda kutaataaganya ebyemisomo gyo. Bw'oyingirira ebyabasajja ng'oli wa myaka 15 14 ogenda kufuna obulwadde. Future ye eri gy'olwanirira kufuna kufuuka musawo kufuuka pilot tojja kubituukako. So omuzadde tuula n'omwana mubuulirire okumugamba nti okubeera ne boyfriend kirungi naye nga akaseera si ke katuufu gumiikirizaamu sooka omale ebisooka first things first then the later ebirala bijja kugoberera. Atugenda naye nga abavubuka nja muzza mugalo tooko ekikozi ky'abawala nja muleka nga tubeeremu nga ye mufumbo tumwokya ebibuuzo nja muzza wano abawala baffe anyway nga tugenda kansooke wa reverend brother asooka atuweeyo obubaka naddala to the parents okakunetegera akayimba kamu tusoka twogereko ku Christmas and the Christmas carols you have before we go off. Reverend, take the opportunity tulambululireko nga 3 December ekatende tulina etwayise Christmas concert. It's a concert. It's a concert. It is not only about Christmas songs, more other entertaining songs, but with some good message towards the children and the parents, and also which are relaxing. Yes. Tutesetese nga 3 twakozeeyo tickets okuyingira 15 n'emmeeza weeziri emitwalo 3 n'emitwalo 5. N'abavubuka yongerako ku Christmas concert yafeeyo. Nyongera ku Father Kyagambye abavubuka ba Katende Parish twategese concert
Sunday ja yes nga 3 December tugenda bere Katende all roads lead to Katende tubayise from all over the world Yes. muje mubere naffe kyemugenda okusanga kirungi nnyo twagala tujjewo eno embeera gye basoose okumbuuza nti oyo obeera otyanga oli mu kyaki Tolabika bulungi. my dear ones ensi ekyuse I know twagala okuzimba omuvubuka agunduse ng'asobola okubalansinga ensi ne Yes, church yes. because there is life in church Yeah, true. tesangibwa bweru tubeerayo mu church ne tuhasolibwa ne tusilayinga mu church yaffe omwo nemunyumira so tubasaba mujje mubeere naffe tikets za 5,000 VIP mitwalo 5 kapo mitwalo 8 tables mitwalo 35 tugenda kubayimbira tugenda kubazinira amazina amaganda amasoga olunege tugenda kuzannya emizanyo tugenda bamayingira twagala mumanye omuvubuka agunduse kati owa kyaki abeera atya ebiri ebikadde byavuddewo kati tutambula nansi yes era n'abaana baffe mubaleete abaana bo okuyingira meka bwerere ifakame 15 abaana 5 Yes, 15 mubaleete babeerewo nabo bamanye basaanidde kweyisa batya konse tandika saameka sawa 9 tujje nga tulidde emmere oba waliyo ku mmere mujje nga muliddeko anyways nga tugenda nawulidde oyimba last time I had you on TV ng'oyimba njagala oyizeyo akayimba omwami wo this is a love show yes from your heart keka tujjawo kayize mwami mawejje mwezi akayimba keka tujjawo enda ku YouTube channel yaffe subscribe kambalekera akayimba ak'omwami keka tusiibula kamwami kali very short okay nkwagala n'omutima gwange gwe nkwegomba nnyo nze era oli ku mutima gwange gwe nkwegomba nnyo nze I love you my sweet husband mwami mawejje Habat nda kukakomaawo akayimba gwokeyiriza nja kwongerezaako katujjamuza mbasuuliza musule bulungi ate mweraba God bless